Oluganda ne bannyinaze mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda olw'obukuumi bw'ataddeko okutuuka mu kiseera kino. Tumwebaza nate olw'omukisa gw'atuwadde Mukama okujja okweyongera okuyiga ku mazima ge, erinnya lye ekkulu lyebazibwe. Ku mulundi guno tugenda kuyiga ku kyokuyiga ekiriko omutwe nti okulongoosebwa kw'ekkanisa ya Seventh Day Adventist n'engeri gye kugenda okukolebwamu. Muganda wange obadde okimanyi nti ekkanisa eno waliyo okulongoosebwa okugenda okugibeeramu, era kino kiyitibwa okwawulamu ebisusunku okubiggya mu ŋŋano. Kigenda kukolebwa kitya? Baani abagenda okukikola? Twetegereza obujulizi okuva mu kigambo kya Katonda, Bayibuli, ate era wamu n'omwoyo w'obunnabbi. Tulabe mazima ddala ekintu kino kigenda kukolebwa kitya obanga ddala kyakubeerawo. Tugenda kwetegereza ensonga eno muganda wange ne mwannyinaze. Naye nga tetunnaba, tugenda kutandika n'ekirowoozo ekyokusabako kye tugenda okusomako, tukirowoozeeko wakati mu kuwaayo okusaba. Ekirowoozo kino ekyokusabako ka tukibikkule. Ekirowoozo kino ekyokusabako kisangibwa mu kitabo ky'omwoyo w'obunnabbi ekiyitibwa Testimony, omuzingo ogwokutaano oba volume eyokutaano, peegi 82, nga tusoma paragulaafu eyokuna, watugamba nti Katonda ajja kukola omulimu mu nnaku zaffe batono gwe bateebereza nti ayinza ogukola. Ajja kugulokosaawo era agulumize mu ffe abo abayigiriziddwa okuyita mu mwoyo omutukuvu, okusinga okuyita mu kutendekebwa okw'okungulu okuva mu matendekero ag'amagezi aga ssaayansi. Ebintu bino ng'agamba ag'amatendekero tebirina kubeera nga binyoomebwa oba biyisibwamu amaaso oba okuvumirirwa. Byatukuzibwa Katonda, naye byo bisobola kukola ku bisaanyizo eby'okungulu. Mukama ajja kulaga nti teyeesigamye ku baasoma, abantu abeemanyi abaggwaawo. N'olwekyo muganda ne mwannyinaze, Mukama yasuubiza nti waakukola omulimu mu nnaku zaffe batono nnyo gwe bateebereza nti waakugukola, era Mukama n'asuubiza nti ajja kugulokosaawo agulumize mu ffe abantu nga batendekeddwa mwoyo we. Kino Mukama ali mu kukikola, okusinga okuyita mu kubeera nti batendekeddwa okuyita mu matendekero aga ssaayansi. Si mabi nga bwe tulabye kuba Mukama yagateekateeka, naye go tetulina geesigamako nnyo kubanga atubuulidde n'atugamba nti go okusinga gakola ku bisaanyizo eby'okungulu. Naye Mukama yasuubiza nti ye agenda kukiraga nti teyeesigamye ku bantu baasoma abo abeemanyi omugaso abaggwaawo. N'olwekyo Mukama ng'akola omulimu gwe tumusaba atuyambe mu kiseera kino tubeere mu abo be yasuubiza okugulumiza wakati mu ffe ng'abatendeesa okuyita mu mwoyo we omutukuvu. Nzikiriza naawe muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino oba abiraba nti naawe wandyagadde okubeera mu abo. N'olwekyo mu kiseera kino ka tuyige amazima gano, tweyongere okugategeera, tulabe kiki Mukama ky'atugamba mu kiseera kino, naddala ku mutwe gwaffe ogukwata ku kulongoosebwa kw'ekkanisa. Naye nga tetwerabira nti Mukama kye yasuubiza, ekisuubizo kino kitegeeza ateekeddwa okkikola. Buli omu akyebuuze waakukikola ddi? Waakukikola ddi? Kubanga okudda kwa Mukama waffe kusembedde nnyo. Obanga Mukama yasuubiza okugulumiza abantu nga tebayise na mu matendekero ga ssaayansi, abantu bangi nnyo bw'ojja n'oyogerako gy'ali aba atandika kukubuuza nti watendekebwa? Wayitako mu ttendekero gundi oba gundi? N'olwekyo ekigambo kya Katonda Mukama yasuubiza nti ajja kukola omulimu, bangi gwe batalowooza nti ayinza okugukola. Ka tuweeyo okusaba nga tweyongerayo n'ekyokuyiga kyaffe. Taata omwagalwa, atulamu butaggwaawo, weebwe ekitiibwa ogulumizibwe. Tukwebaza olw'omukisa omunene gw'otuwadde okujja nate okuyiga ebigambo byo. Kkiriza Mukama omwoyo omutukuvu gwe wasuubiza okututendeka atutendeke mu kiseera kino. Katonda waffe w'omukisa, oyo ayiga ekyokuyiga kino n'oyo avuddeyo okuwuliriza ekyokuyiga kino kibeere eky'omugaso eri obulamu bwaffe. Nange ayigiriza kannema okwogera ebyange wabula ebyo omwoyo omutukuvu by'atadde mu kamwa kange okwogera eri abantu bo. Otulungamye Mukama mu kyokuyiga kino tukitegeere, tusobole okweteekateeka olw'omusango ogujja naddala eri ekkanisa eyo. Tukwegayiridde Mukama nga tulungamisibwa omwoyo omutukuvu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
amiina. Baganda ne bannyinaze katweyongereyo mu ky'okuyiga kyaffe. Nzikiriza omwagalwa nti mugoberedde ebyokuyiga eby'emabega ebyasooka bye tuzze nga tuyiga ku mukutu guno. Bw'oba nga obadde tonnaba bigoberera osobola okgenda ng'ogoberera. Ate n'ekirala tukubirizibwa okugabana omukutu guno ne bannaffe abalala naddala aba Seventh Day Adventist kubanga omusango gujja gye tuli nga tegunnaba kutuuka kugenda walala. Olwekyo tugenda kwetegereza okulongoosebwa kw'ekkanisa ya Katonda n'engeri gye kugenda okubeeramu. Ekkanisa ya Seventh Day Adventist waliwo okulongoosebwa okugenda ogibeera mu byokuyiga ebyasooka twakikoonakokko naye tetwakigenda mu bugazi. Kaakano Mukama atuwadde omukisa tukyetegereze. Eŋŋaano n'ebisusunku bigenda kwawulibwamu bitya. Kuliko obulimba bungi naye Mukama asiimye twetegereze amazima agaliko obujulizi. Katweyongereyo. Okulongoosebwa kw'ekkanisa tugenda kusinga nnyo okusomako mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda. Mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda waliwo okulongoosebwa kw'ekkanisa. Kino kyakuyiga ekigoberera ebyokuyiga biri ebyasooka. Bw'oba nga obadde tonnabigoberera kiba kirungi nnyo n'osooka obigoberera n'olyoka weeyongereyo n'ekyokuyiga kino. Ezeekyeri 9 abikkula okulongoosebwa kw'ekkanisa oba ky'oyinza okuyita omusango gw'abalamu. Ezeekyeri bwe yayitibwa, Ezeekyeri nnabbi yennyini yawandiika mu Bayibuli. Okuyitibwa kwe kwali kwewuunyisa kubanga yalaba Katonda mu ggaali ye ng'akyalira ensi mu mirundi egy'enjawulo. Twetaaga okutegeera ensonga eno gye tugenda osomako. Tujja soma ku kitala mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda naye twetaaga okwetegereza kitala kino ddala gye kiri nga bwe kisomwa oba kabonero bubonero nga bangi bwe bagamba. Kyatuukirira dda oba tekinnaba? Baani abo abagenda okukola omulimu gw'ekitala guno? Baani abagenda okukikola? Ye obunnabbi buno obwa Ezeekyeri bwava eri ani era bugenda eri ani? Eyo naye ensonga tugenda gyetegereza mu ky'okuyiga kyaffe kino. Mu kweyongerayo tugenze mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda nga bwe tugambye titugenda kusinga nnyo soma kulongoosebwa kuno mu kitabo kino eky'Ezeekyeri essuula ey'omwenda olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'e11. Mukama atugamba nti awo n'ayogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu matu gange ng'ayogera nti sembeza abo abakulira ekibuga, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekizikiriza mu mukono gwe. Kale laba abasajja 6 ne bajja nga bafuluma mu kkubo ery'omulyango ogw'engulu ogwolekera obukiika obwa kkono, buli muntu ng'akutte ekyokulwanyisa kye ekitta mu mukono gwe. N'omusajja omu wakati mu bo ayambadde bafuta ng'alina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Ne bayimirira ku mabbali g'ekyoto eky'ekikomo. Awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri kyali kirinnya okuva ku kerubi bwe kyali okutuuka ku mulyango ogw'ennyumba. N'ayita omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe kya bwino eky'omuwandiisi mu kiwato. Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga wakati mu Yerusaalemi. Amugamba genda oyite wakati mu kibuga wakati mu Yerusaalemi oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabira emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. N'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mufumite. Eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. Muttire ddala omukadde n'omulenzi n'omuwala n'abaana abato n'abakazi naye temusembereranga muntu yenna aliko akabonero era musookere ku watukuvu wange. Awo ne basookera ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. N'abagamba nti ennyumba mugyonoone mujjuze empya abattibwa mufulume. Awo ne bafuluma ne bafumitira mu kibuga. Awo olwatuuka bwe baali nga bafumita nange nga nsigaddewo ne nvuunama amaaso gange ne nkaaba ne njogera nti woowe Mukama Katonda, onoozikiriza Isirayiri yenna afisseewo ng'ofukira ddala ekiruyi kyo ku Yerusaalemi? Awo n'aŋŋamba nti obutali butuukirivu bw'ennyumba ya Isirayiri ne Yuda bungi nnyo nnyini, n'ensi ejjudde omusaayi, n'ekibuga kijjudde okulya ensonga.
kubanga boogera nti Mukama yaleka ensi so Mukama talaba. Era nange eriiso lyange teririsonyiwa so sirisaasira, naye ndireeta ekkubo lyabwe ku mutwe gwabwe. Kale laba omusajja ayambadde bafuta eyalina ekikompe ekya bwino mu kiwato, n'azza ebigambo ng'ayogera nti nkoze nga bw'ondagidde. Muganda ye ne mwannyinaze ebigambo bino tubiwulidde. Ebigambo bino bigambo eby'entiisa, ebyewuunyisa. Tulabye ebigambo ebyo nzikiriza nti tubiwulidde bulungi mu Ezeekeri essula y'omwenda olusooka okutuuka ku lw'ekkumin'olumu. Bangi boogedde ebigambo bingi ku bigambo bino, naye tugenda kwetegereza Omwoyo ky'atuyigiriza ku bigambo bino ebiri mu Ezeekeri ebyogeddwako nti byakutuuka ku Yerusaalemi, Sayuuni ne Yerusaalemi. Ebigambo ebyo tuzze tuyiga ne tulaba nti biba byogera ku kkanisa ya Katonda. N'olwekyo obunnabbi bwe tusoma wano si bwansi, wabula bukwata ku Sayuuni ne Yerusaalemi, kkanisa ya Katonda okutwaliza awamu, nga si ndala leero omulembe mwe tuli ekkanisa Seventh Day Adventist. Obanga Mukama asiimye okubikkula amazima gano gajje gye tuli, kitegeeza nti ekiseera kituuse. Ka tweyongereyo. Ezeekeri yatumwa eri ani? Baani Ezeekeri be yatumibwa gye bali? Ka tweyongere tukyetegereze. Tugenda kukyetegereza mu ssuula eno ey'okubiri ey'Ezeekeri. Tugenda kukyetegereza mu Ezeekeri essuula eno ey'okubiri. Essuula ey'okubiri tujja kusoma olunyiriri olwokusatu. Mu Ezeekeri essuula ey'okubiri olunyiriri olwokusatu lugamba nti n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu nkutuma eri abaana ba Isirayiri, eri amawanga amajeemu abanjeemedde. Abaagalwa, ndowooza tuwulira. Mukama agamba ti eri eggwanga ejeemu abanjeemedde. Eyo gye yamutuma. Olwokusatu lugamba n'aŋŋamba nti omwana w'omuntu nkutuma eri abaana ba Isirayiri, eri wano bawandiika amawanga naye kiri eri eggwanga ejeemu abanjeemedde. Bo ne bajjajjaabwe, agambye bo ne bajjajjaabwe bansobyanga okutuukira ddala ku lunaku olwaleero. Olwaleero ndowooza ye leero, tukimanyi bulungi. Mukama agamba nti okumusobya kwaviira ddala ku bajjajjaffe n'okutuuka olwaleero. N'abaana bakyejo era ba mitima mikakanyavu nkutuma eri abo. Mukama gy'amutuma Ezeekeri, obunnabbi buno gye bugenda, Mukama agamba nti abantu abo bakakanyavu era bajeemu. Naye Mukama n'agamba nti nnabbi we amutumye eri abo. Era oli bagamba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda. Olwokutaano lugamba nabo obanga banaawulira obanga banaalekayo, kubanga nnyumba njeemu, era naye balimanya nga mu bo mubaddemu nnabbi. Tujja Sembera olw'omukaaga agamba nti naawe omwana w'omuntu tobatyanga, so totyanga bigambo byabwe, newankubadde emyeramannyo n'amaggwa nga biri naawe, era ng'obeera mu njaba ez'obusagwa, totyanga bigambo byabwe, so tokuŋŋentererwanga olw'amaaso gaabwe, newankubadde nga nnyumba njeemu. N'olwekyo abaagalwa, ebigambo bino byatumwa eri ennyumba enjeemu, eri abantu ba Katonda. Kyokka tulagiddwa nti Mukama eri abo obubaka gye bugenda. Twalabye edda nti buno Ezeekeri ebigambo bye yawandiika obunnabbi obukwata ku kiseera kyaffe olwaleero. N'olwekyo Ezeekeri ebigambo bye yaweebwa bigenda eri ekkanisa ya Katonda, nga ekkanisa eriwo leero eya Seventh Day Adventist, okutuukirirako obunnabbi buno nga kutuuse. Naye Mukama yagamba nti nnyumba njeemu, nti tuli baana bajeemu. N'olwekyo Mukama aleese okuyita ng'ayagala atuyite tujeemulukukire ekisa kye, kubanga avuddeyo okuteekawo okuyita mu kisa kye, okutuyita tutereeze amakubo gaffe olw'okulongoosebwa kw'ekkanisa okusembedde. Nsaba Mukama atuyambe mu kuyiga ebigambo bye tusobole okubitegeera, tweteeketeeke tuzuukuke, tuve mu kubeera abajeemu eri Mukama. Naye tulabye nti Ezeekeri yatumwa eri ennyumba enjeemu, naye Mukama n'atugumya tetutya ebigambo tubisaasaanye, oba banaawulira oba nga banaalekayo. Muganda ne mwannyinaze, saba Mukama atuyambe oleme okubeera mu abo abataawulire, naye tuwulire okuyita kwa Mukama mu kiseera kino. Ka tweyongereyo. Bwe tweyongerayo
wano tulabye nti ennyumba ya Isirayiri tugambiddwa okubuulira ennyumba ya Isirayiri obanga banaawulira obanga banaalekayo nabbi yafuna obubaka nga bugenda eri bantu ba Katonda be tumanyi bulungi nti mu nnaku zino ez'oluvannyuma si balala wabula be Balawudeekiya. Ffe abali mu kkanisa ya Lawudeekiya ffe twaweebwa obubaka buno obunabbi buno bugenda kutuukiririra gye tuli era nga kubikkulirwa bw'agamba bwe tuba tusomye mu kubikkulirwa essula ey'okusatu olunywa olw'ekkuminennya lugamba bwe ruti. Kubikkulirwa essula 3 olunywa olw'ekkuminennya Mukama agamba bw'ati 3:14 agamba nti ebigambo bino bimanyiddwa bulungi naye bigamba nti era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Lawudeekiya wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo Amiina omujulirwa omwesigwa era ow'amazima olubereberye lw'okutonda kwa Katonda. Olw'ekkuminitaano lugamba nti mmanyi ebikolwa byo nga tonnyogoga so tobuguma waakiri obenga onnyogoga oba obuguma bwe kityo kubanga olina ekibuguumirize so tonnyogoga so tobuguma ndikusesema mu kamwa kange kubanga oyogera nti ndi mugagga era ngaggawadde so siriiko kye nneetaaga so tomanyi ng'oli munaku ggwe era asaasirwa era omwavu era omuzibe w'amaaso era ali obwereere. Nkuweerera amagezi okugula gye ndi ezaabu eyalongoosebwa mu muliro olyoke ogaggawale n'engoye enjeru olyoke oyambale era ensonyi ez'obwereere bwo zireme okulabika n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoke olabe. Nze bonna be njagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye. Abaagalwa ebigambo bino tubiwulidde Mukama yasuubiza okusesema okuva mu kamwa ke singa tewabaawo kusalawo kubeera nga tuva mu mbeera ey'ekibuguumirize naye ayogedde ebigambo ebyo nga biraga nti ekyamazima embeera y'ekkanisa si nnungi. Lowoozaamu omuntu omuzibe w'amaaso omuntu omugongobavu omunaku asaasirwa omwavu ate ng'alina bwereere embeera ezo si nnungi n'olwekyo embeera ey'ekkanisa ya Katonda eya Lawudeekiya si mbeera nnungi y'ensonga lwaki tulabye mu Ezeekyeri nti obubaka buno gye yabuweereza yagamba nti nnyumba njeemu naye n'atulagira ng'abaweereza abo baweereddwa obubaka buno obunnabbi buno nga butuukirira nti twogere gye bali obanga banaawulira obanga banaalekayo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katweyongereyo Ezeekyeri obunnabbi buno bwe tuli mu kusomako bw'atuukirira mu nnaku ze. Abaagalwa obunnabbi buno ekyamazima Ezeekyeri yafuna okwolesebwa ebigambo bino bye yawandiika mu kitabo kye eky'Ezeekyeri nga n'essuula eno ey'omwenda kitundu ku bwo nga Yerusaalemi kyagenda dda mu bunyage okumala emyaka mingi nnyo tewaliwo kulongoosebwa okufaana bwe kutyo nga bwe tusomyeko mu byawandiikibwa ebyo okwali kubaddewo tekuliiyo tekulina we kuli kwonna we kusomwako nti kwabeerawo mu byafaayo by'ekkanisa ebyayita tekulina gye kwali kubadde nti okusanjaga ne kujja ne kubeera mu kkanisa mu ngeri bw'etyo nga bamalayika be bakukola. Katusome mu Ezeekyeri ayongere okutukakasa nti kituufu Ezeekyeri bwe yafunira obubaka buno ekyamazima yali mu bunyage yali yatwalibwa dda mu bunyage n'olwekyo emabega kitegeeza mu biseera eby'emabega kyali tekibangawo ate ne kuva mu bunyage era bwe baakomawo kyali era tekyabeerawo mu byafaayo by'ekkanisa ya Katonda n'olwekyo Ezeekyeri yali mu bunyage n'olwekyo tokizzaayo mabega eri abaana ba Isirayiri nga tebannagenda mu bunyage kubanga okwolesebwa yakufunira eyo nga kiraga nti n'ebintu bye yayoleseddwa bigenda kubeerawo mu maaso g'ekiseera ekyo naye tebyabeerawo. Katusome Ezeekyeri essuula 1 tuwulire ye mwennyini ng'atuwa obujulizi nga ekifo kye yalimu ng'agenda okwolesebwa mu Ezeekyeri essuula 1 olunywa olusooka lwennyini awo lwatuuka mu mwaka ogwa 30 mu mwezi ogwokuna mu lunaku olw'omwezi olwokutaano bwe nnali ndi mu basibe ndowooza tuwulira bwe nnali ndi mu basibe ku mabbali g'omugga Kebali eggulu ne libikkulibwa ne ndaba okwolesebwa kwa Katonda. Yalaba okwolesebwa kwa Katonda ng'ali mu basibe oba ng'ali mu captivity ng'omu ku ba captives oba abanyage abali eyo mu busibe. N'olwekyo buno bwali bunnabbi nga bulina obuba bwakutuukirira bulina kutuukirira mu maaso g'ekiseera ekyo naye
ekyo tekyaliwo. N'olwekyo obunnabbi buno bwali bukyali mu kiseera kya maaso. Ensonga lwaki Mukama avuddeyo leero okutuyigiriza nti ekiseera kye tulimu kwe kutuukirirako obunnabbi bwa Ezeekyeri. Naye muganda ye ne mwannyinaze obweteekeddeteekedde otya? Ka tweyongereyo twetegereze omwoyo w'obunnabbi obanga ddala alaga nti mu kkanisa ya Katonda eyaleero ya Seventh Day Adventist gye tulabye nti ekkanisa ey'Abanalawudekiya obanga ddala mulimu ekibi. Lwaki ŋŋamba nti obanga ddala mulimu ekibi? Kubanga ebintu bye tuli mu kuyigako biyigiriza okulongoosebwa kw'ekkanisa, okuggyamu ekibi, okuggyamu ababi, erongoosebwe esobole okusigala ng'eteredde bulungi nga bwe tugenda okwetegereza. Tugenda kusoma mu kitabo kino ekiyitibwa Testimony eyokusatu, peegi 253 ng'ogenda ku 254. Mukama agamba nti Katonda akulembera abantu be ddaala ku ddaala. Obulamu bw'Obukristaayo lutalo olutasalako era lugendo. Lutalo era lugendo. Mwagala Obukristaayo bwe butyo Mukama bw'abwogerako nti Obukristaayo lutalo ate era lugendo. Tewaliiwo kiseera kya kuwummula okuva eri olutalo luno. Kuyita mu kufuba okutasalako okutakoma mwe tuyinza okukuumira obuwanguzi eri ebikemo bya Setaani. Kuyita mu kufuba okutasalako era okutakoma mwe tuyinza okukuumira obuwanguzi eri ebikemo bya Setaani. Ng'abantu tuli mu kuwangula mu kubeera nga tutangaazibwa era n'okweyongera amaanyi mu mazima. Tuyimirizibwawo mu bujjuvu bw'ebyo bye tuyimiriddeko, okuyita mu bujulizi obw'ebyawandiikibwa n'obujulirwa obutegeerekeka obulungi. Naye tubulamu nnyo ku buwombeefu obwa Bayibuli, ku bugumiikiriza, okukkiriza, okwagala, n'okwegaanyisa, n'okutunula era n'omwoyo ogw'okwefiiriza. Twetaaga okwemanyiiza obutukuvu obwa Bayibuli. Ekibi kiri mu bantu ba Katonda. Oza tuwulira nti ekibi kiri mu bantu ba Katonda. Lowooza mwagalwa ebigambo ebyo tubiwulidde. Mukama agambye nti ekibi kiri mu bantu ba Katonda. Obubaka obutegeerekeka obulungi obw'okunenya eri Bannalawudekiya tebwaniriziddwa. Obubaka, ndowooza tuwulirwa baagalwa, obubaka obw'okunenya eri Bannalawudekiya tebwaniriziddwa. Y'ensonga lwaki twalabye mu Ezeekyeri ng'agamba nti atuma eri ennyumba enjeemu. N'olwekyo ekkanisa ebujji kyandikuba kino kitulaga nti ekibi mu bantu ba Katonda mwekiri, n'ekirala nti obubaka obuweerezeddwa Bannalawudekiya obunenya tebwaniriziddwa oba tebusembezeddwa. N'olwekyo omwagalwa, tuleme okubeera abamu ku abo abatuukiriza obunnabbi buno obw'obutayaniriza bubaka buno obubaka eri Bannalawudekiya. Saba Mukama atuwe ekisa kye tusobole okutegeera ekibi bwe kiba nga weekiri kitegeeza kyetaaga okuggyibwawo. Ekyokubiri, obubaka wateekwa okubaawo obubaka obutegeerekeka obulungi obw'okunenya bwa rebuke obwaweebwa Bannalawudekiya, naye eky'ennaku nti tebwaniriziddwa. N'olwekyo kikakafu weetaagisaawo eky'amazima obunyiikivu obw'amaanyi. Y'ensonga lwaki waggulu atugambye nti obulamu bw'Ekikristaayo lutalo olutasalako ate lugendo. Tewali kifo kya kuwummula okuva eri olutalo luno. Wabula tulina okubeera nga tusigala tugenda mu maaso obutasalako mu kufuba tusobole okubeera nga tukuuma obuwanguzi eri ebikemo by'omulabe. Kimu ku bikemo by'omulabe kwe kugaana obubaka Mukama bw'aba aweerezza obunenya ekibi kyange, obunenya ekibi kyo, obunenya ensobi yange oba ensobi yo, ne tubusindiikiriza eri abalala oba ne tugamba nti tebutukwatako. Naye Mukama leero avuddeyo atuteeketeeke olw'omusango guno. Nsaba Mukama atuyambe tweyongere okutegeera obanga ekibi weekiri, ka tweyongere okulaba. Mu Great Controversy ekitabo kino eky'olutalo olunene, peegi ey'e425 paragulafu esooka, obanga alaze nti mu bantu ba Katonda waliwo ekibi, ate wano atugamba ki? Agamba nti omusango gw'okunoonyereza nga gugenda mu maaso mu ggulu ng'ebibi by'abakkiriza abeenenya biggyibwawo okuva mu kifo ekitukuvu,
wajja kubaawo omulimu ogw'enjawulo ogw'okulongoosebwa. Ndowooza tulaba abaagalwa agambye nti ng'omusango gw'okunoonyereza gugenda mu maaso mu ggulu ng'ebibi by'abakkiriza abeenenya biggyibwawo okuva mu kifo ekitukuvu, wajja kubeerawo omulimu ogw'enjawulo ogw'okulongoosebwa. N'olwekyo okulongoosebwa si kigambo ekigwira kye tugunjizza, wabula Mukama yasuubiza nti abakkiriza abeenenya ebibi byabwe binaaba nga biggyibwawo, wajja kubaawo omulimu ogw'enjawulo ogw'okulongoosebwa, ogw'okuggyawo ekibi mu bantu ba Katonda ku nsi. Ogw'okuggyawo ekibi mu bantu ba Katonda si mu ggulu wabula ku nsi. N'olwekyo bwe twogera kulongoosebwa tuba tutegeereza ddala okuggyawo ekibi mu bantu ba Katonda ku nsi, nti ekyo kirina okubeera nga kibaawo. Omulimu guno gulagibwa bulungi mu ngeri esingako obulungi mu bubaka obwakubikkulirwa essula y'e14. Obubaka bwakubikkulirwa essula y'e14, omwagalwa, ndowooza tumumanyi bulungi. Kubikkulirwa oyo essula y'e14 tumanyi nti mu yo eyogerako ne ku mitwalo 14,400. Ekyo tetukyerabira. Kubikkulirwa wano essula y'e14 eyogerako okulongoosebwa kw'ekkanisa n'eyogera ne ku nsonga endala ez'enjawulo. Essula eno ey'e14 eyogera ne ku bamalayika be tumanyi obulungi, bamalayika abasatu ng'Abaadiventi be tumanyi obulungi obubaka obwo. Naye okusingira wamu agambye nti omulimu ogw'okuggya ekibi mu bantu ba Katonda ogugenda okubeerawo ng'abakkiriza abeenenya ebibi byabwe biggyibwa mu kifo ekitukuvu mu ggulu gulagibwa bulungi mu kubikkulirwa oyo essula y'e14. N'olwekyo ekkanisa egenda okutwalibwa erina okuba nga terina kibi, ekibi nga kiggyiddwawo. Naye tujja kwetegereza nti ekibi kino nga bw'agambye nti walina okubaawo omulimu ogw'enjawulo ogw'okulongoosebwa ogw'okuggyawo ekibi. Kyakuggibwawo kitya? Tugenda kubyetegereza mu byawandiikibwa bino. Mu Writings page 278 paragraph esooka, Mukama annyonnyola engeri ekkanisa eno gy'egenda okubeera ng'emalirizaamu omulimu. Agamba nti ebyamagero eby'amaanyi byakolebwa, abalwadde baawonyezebwa, obubonero n'ebyamagero byagoberera abakkiriza. Mukama yali mu mulimu era buli mutukuvu nga tatya biki bivaamu yagoberera okulumirizibwa kwe, yagoberera okulumirizibwa kw'ebirowoozo bye era ne yeegatta wamu n'abo abaali bakuuma amateeka ga Katonda gonna, era mu maanyi ne babuulira okwetooloola wonna obubaka obwokusatu, bamalayika obwokusatu. Nalaba nti obubaka buno bujja kufundikirwa n'amaanyi era bujja kufundikirwa mu maanyi agasukkuluma omulanga ogw'ettumbi. Kino tumanyi nti ayogera ku ebyo ebyaliwo ku bubaka bwa malayika owookubiri mu biseera ebya William Miller, naye Mukama n'asuubiza nti obubaka buno bwe bunaaba nga bufundikirwa bugenda kufundikirwa mu maanyi mangi agasinga awo. Muganda ye ne mwannyinaze, amaanyi gano galiwa? Weegali leero. Leero tulaba ebyamagero eby'amaanyi nga bikolebwa, abalwadde nga bawonyezebwa, obubonero n'ebyewuunyisa ddala nga bigoberera abakkiriza. Ddala ddala ebintu bino tuli mu kubirabako. Bwe tuba nga tetubirabako kitegeeza tulina okusuubira ekiseera ekyo okubeerawo. Ate bino talaga nti biri mu ggulu, wabula bino byakubeerawo mu kkanisa ye, mu bantu be. Byakubeerawo ddi bino era ki ekibiziyizza okubeera nga bibeerawo? Ensonga lwaki leero tuyiga muganda ye ne mwannyinaze tutegeere ekkanisa eno engeri gy'egenda omalirizamu omulimu, tutegeere na kiki ekisibye omulimu. Mukama yeebazibwe kubanga tutangaazizza ne tulabira ddala nga mu butuufu ebigambo ebibuulirwa nti Yesu ajja bituufu ajja, naye walina okubaawo ebibeerawo. Ebirina okubaawo ebimu ku byo bye bino. Tulina okutuuka mu kiseera ng'ebyamagero bikolebwa, abalwadde nga bawonyezebwa buwonyezebwa na byamagero, obubonero n'ebyewuunyisa nga bigoberera abakkiriza buli gye bagenda bonna, era nga kiragira ddala nti Mukama omulimu yagulimu, nga tewaliiwo atya, buli omu ng'agoberera okulumirizibwa kw'alina ate ng'obumu we buli mu kkuuma amateeka gonna so si agamu aga Mukama. Olwo nno obubaka bwa malayika owookusatu bulyoke busaasaane wonna, nga bwe tumanyi nti bulina n'ekiseera eky'okusaasaana ekiyitibwa eky'eddoboozi ery'omwanguka. Ka tweyongereyo.
Tulabe ddala Mukama agamba nti ekkanisa eno egenda kumaliriza etya omulimu. Wali tulabye tiwalina okubaawo ebyamagero, naye ne mu kitabo kino Prophets and Kings page 725 paragulaafu eyokubiri agamba nti ng'enekedde mu kyambalo eky'obutuukirivu bwa Kristo, ekkanisa yakuyingirira olutalo lwayo olusembayo. Olutalo lw'ekkanisa olusembayo yakuluyingirira ng'enekedde oba ng'eyambadde ekyambalo eky'obutuukirivu bwa Kristo, nga nnungi ng'omwezi, ng'etangalijja ng'enjuba, nga yantiisa ng'eggye erikutte zibendera. Mwagala tuwulira, Mukama agamba nti bw'etyo ekkanisa bw'erina omaliriza omulimu ng'enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, ekkanisa eyoke eyingire mu lutalo lwayo olusembayo nga nnungi ng'omwezi, ng'etangalijja ng'enjuba, era nga yantiisa ng'eggye erikutte zibendera. Yakugenda mu nsi yonna ng'ewangula era ewangule, ng'ewamba era ewambire ddala. Muganda ye ne mwannyinaze, ddala ebigambo bino Omwoyo byayogera mu Prophets and Kings page 725 paragulaafu eyokubiri, ddala weebiri leero. Ekkanisa enekedde mu kyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, esobole okuyingira olutalo lwayo olusembayo nga nnungi ng'omwezi, ng'etangalijja ng'enjuba, nga yantiisa ng'eggye erikutte emimuli. Kiki ekigenda okutuusa ekkanisa ku ddaala lino? Kye tuyiga wano. Ekkanisa Mukama gy'ayogerako tegenda kubaamu kibi, egenda kuba ng'enekedde eyambadde ekyambalo ky'obutuukirivu bwa Kristo, olwo nno eryoke egende mu nsi yonna ewangule era ewangulire ddala. Naye egenda kutuuka etya ku ddaala lino? Kye tuyiga tulabe engeri Mukama gy'agenda okulongoosamu ekkanisa, okugiggyamu ekibi kye tulabye ng'agambye nti mwekiri, kyokka ng'ayagala ekkanisa emalirize bw'eti. Ate n'ebigambo bye tusomye emabegako, ayagala ekkanisa emalirize ng'ebyamagero bikolebwa, abalwadde bawonyezebwa, buli wamu ng'amaanyi ga Katonda galabikira ddala ti mu butuufu gali mu mulimu. Katweyongereyo. Ezeekeri twalabye ebyandikwa kino twakisomye, yalaba abasajja 6. Abasajja 6 be yalaba nga bajja n'ebitala ebissi, nga bwe twasomye ebitala ebissi, buli omu ng'akikutte mu mukono gwe. Ne tulaba nti nno yagambiddwa nti malayika omu yagambibwa ateeke akabonero ku baani? Be yagambibwa otteekako akabonero be babakaabirira ebyomuzizo, ababisiza ebyomuzizo ebikolebwa wakati mu kkanisa. Awo be baagambibwa okubeera nga bateekebwako akabonero. Bwe yamala okugamba nti bateekebweko akabonero, ne tulaba ng'agamba nti bali abalala 5 ng'abagamba bamuveeko emabega nga bagenda bafumita. Ebyo ndowooza twabisomye bulungi ne tuwulira. Yabagamba eriiso lyammwe terisaasira, oyo yenna atalina kabonero mumufumite, wabula alina akabonero temumusemberera. Ebyo bye twabirabye mu kyawandiikibwa ekyo Ezeekeri 9 olusooka okutuuka ku 11. Kaakano katwetegereze omwoyo w'obunnabbi, engeri gy'atuyigirizaamu ebigambo bino. Ebigambo bino bitegeeza ki? Birina makulu ki eri obulamu bwaffe mu kiseera kino? Mu Testament to Ministers page 47 paragulaafu eyokubiri, kitabo kino ky'abaweereza, yawandiikamu ebigambo ebigamba nti ekiseera eky'amakungula kijja kusalirawo ddala mu bujjuvu ekikula eky'ebika ebibiri ekiragibwa ng'ebisusunku n'eŋŋaano. Omulimu ogw'okwawula gwaweebwa bamalayika ba Katonda era tegwateekebwa mu mikono gya muntu yenna. Omwagalwa, Mukama agambye nti omulimu gw'okwawula gwaweebwa ki? Ebisusunku n'eŋŋaano. Omulimu gw'okwawula gwaweebwa bamalayika ba Katonda era tegwateekebwa mu mikono gya muntu yenna. Teri muntu alina buyinza kwawula mu kkanisa ya Katonda ti mwe muli bisusunku mudde wali, mwe muli ŋŋaano mudde wali, oba nti mwe muli babi mudde wali, mwe muli balungi mudde wano. Omulimu ogwo gwalekebwa bamalayika. Y'ensonga lwaki muganda ne mwannyinaze bwe tusomye mu Ezeekeri tulabye nga bamalayika boogerwako nti be bagenda okubeera nga bakola omulimu guno. So si muntu yenna, so si bantu ab'ekika kyonna, si basumba, si bakadde, si bantu ba bulijjo, wabula bamalayika ba Katonda. Kuba Mukama agambye nti omulimu guno tegwateekebwa mu mikono gya muntu yenna. Muganda ye ne mwennyinaze teweetantala okukola omulimu guno kubanga tegwakuweebwa.
ate ekiseera ky'amakungula kye kigenda okulaga ekyo ebifaananyi bino ebiragibwa ng'ebisusunku n'eŋŋano Mukama bw'agenda okulagira nga amakungula gatuuse. Naye leero avuddeyo Mukama atulabule ng'enkola ye bw'eri nti taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi. Ekyama kye mu Amosi 3:7 ekyawandiikibwa ekyo tukimanyi ng'abayizi b'ebyawandiikibwa. Bamalayika be twalabye mu Ezeekyeri essuula eno ey'omwenda bwe bozzeeyo n'osoma olunyiriri olwokusatu n'otuuka ku lwokuna baali bazze kukola ki? Tusobole okuddamu ne tusomamuko katono mu Ezeekyeri essuula eno ey'omwenda tusome olwokusatu n'olwokuna. Olwokusatu lugamba awo ekitiibwa kya Katonda wa Isirayiri. Katusome olwokuna. Awo Mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga, wakati mu Yerusaalemi, oteeke akabonero ku byenyi by'abantu abassa ebikkowe era abakaabira, emizizo gyonna egikolerwa wakati mu kyo. Olwokutaano lutubuulira kye yagamba abalala, n'abalala n'abagamba nze nga mpulira nti mmwe muyite mu kibuga nga mumuvaako ennyuma mufumite, eriiso lyammwe lireme okusonyiwa so temubanga na kisa. N'olwekyo bano bajja kufumita, bajja okusaanyaawo era n'abakubiriza nti eriiso lyabwe lireme okusaasira. Malayika omu yali ateekako kabonero eri abo abakabirira eby'omuzizo mu kkanisa. Ate ekigambo kino kukaaba oba kusaba ekkowe, kwenenya, ate n'okukyuka, okukyuka, ate okukaaba kulabula balala, okussa ebikkowe kwenenya, kubikaabirira kulabula balala nabo babiveemu. N'olwekyo Mukama atuyambe bwe tutegeera ekyomuzizo tukiveeko, ate tetukoma awo, tukivaako buve ne tusirika, tulabule ne bannaffe ababitambuliramu. Y'engeri yokka gye tugenda okuteekebwako akabonero. N'olwekyo wano tulabye bulungi nti omulimu gw'okwawula gwa bamalayika kikwataganira ddala bulungi ne Ezeekyeri, kubanga mu Ezeekyeri tulaba nga bamalayika be baakola ekyo. Omu yajja n'ateekako akabonero, abataano ne bavaako emabega nga bagenda basanjaga. N'olwekyo si muntu yenna. Ekituwonya kiki? Kusaba ekkowe kye tugambye nti okwo kwenenya eby'omuzizo bye tuba tusangiddwa nabyo mu bulamu bwaffe, ate tubikaabirire. Olwo nno tulabule kwe kulabula bannaffe okuleka ebibi ebyo oba eby'omuzizo ebyo ebikolebwa mu kkanisa ya Katonda. Katweyongereyo tulabe akabi ak'amaanyi akali mu kkanisa ya Katonda. Muganda ne mwannyinaze obanga obadde okyebase, waliwo akabi akanene ennyo eri ekkanisa ya Katonda, ng'ekyamazima twetaaga okubeera nga tuzuukuka mu kiseera kino. Mu kitabo kino tugenda kusoma mu kitabo kino ekya Testimony muzingo ogwokubiri oba volume ey'okubiri, peegi 337 paragraph ey'okubiri. Agamba nti abasajja n'abakazi bali mu ssaawa zaabwe ez'ekisa ezisembayo, bali mu ssaawa zaabwe ez'ekisa ezisembayo, kyokka bagayaavu, tebafaayo, ate basiru. Bino si bigambo byange omwagalwa. Mukama agamba nti abasajja n'abakazi bali mu nnaku mu ssaawa zaabwe ezisembayo ez'ekiseera eky'ekisa, kyokka bagayaavu era basirusiru, era abasumba tebalina maanyi gabazuukusa, nabo bennyini beebase. Kino kitalo nnyo omwagalwa, kino kitalo nnyo, kubanga Mukama agambye nti abantu tuli mu ssaawa ezisembayo ez'ekiseera eky'ekisa, kyokka tuli bagayaavu, tuli basirusiru. Kyokka agamba nti n'abasumba tebalina maanyi gabazuukusa. Naye lwaki? Nti nabo bennyini beebase. N'amaliriza ng'agamba nti ababuulizi abeebafu babuulira abantu abeebase. Muganda ye ne mwannyinaze lowooza ku bigambo ebyo nti ababuulizi abeebase babuulira abantu abeebase, nti eyo y'embeera eri mu kkanisa ya Katonda, ng'abantu be twebase, kyokka nti n'abasumba nabo beebakiddeko. Nsaba Mukama atuyambe obubaka buno butuzuukuse, tuve mu tulo, tuleme okwebaka, kubanga ekiseera kye tuyingiddemu kiseera kya katyabaga nnyo, kiseera eky'okuteekateeka obulamu bwaffe tusobole okubeera nga tulokolebwa. Tusabe Mukama ekisa kye kituzibule amaaso, tutegeere ne kye tulina okukola, tuleme okubeera abamu ku beebafu. Obanga oli mubuulizi, obanga oli musumba, kye kiseera eky'okuzuukuka. Obanga oli mukadde, obanga oli muntu wa bulijjo, tuzuukuke abaagalwa, tufeeyo eri eddoboozi lya Mukama ery'obubaka obw'okunenya bwe yaweereza bannalawudeekiya. Eby'omuzizo tulina okubireka, eby'omuzizo ebimu ku bye tulina okuleka tujja kweyongera okubiraba era ku mukutu guno ebyokuyiga bigenda kubaako.
mu bbanga si ddene tulabe ebyomuzizo ebyo bye tumaze olaba nti ekituwonya kukaabirira bya muzizo na kubisiza bikkoowe tujja genda tubiraba naye ebimu ku byo mwe muli okuyimirira mu kusaba tujja kiraba ekyo mwe muli okukuŋŋaanya ensimbi ku lunaku lwa ssabbiiti kya muzizo eky'amaanyi ekirina okulekebwa okulagajjalira okudda obujja mu byobulamu ekyo nakyo kya muzizo okulagajjalira okudda obujja mu kwambala okulagajjalira okukuuma ssabbiiti n'okudda obujja kwonna n'engeri z'okusaba ez'enjawulo mukama z'atugamba ebyo byonna tulina okubiddamu obujja mukama oyo katonda ow'ekisa atuweereza obubaka bututeeketeeke ng'ekiseera ekyo ekyokulongoosebwa tekinnatuuka obubaka butuzuukuse butujje mu tulo saba mukama atuyambe tuleme okubeera nga twebakira ddala ate tuzuukuke nga bwe tulabye nti ekkanisa yonna yeebase abantu ba bulijjo n'abasumba bennyini tewali azuukusa munne n'olwekyo mukama avuddeyo leero okuzuukusa okuyita mu bubaka bwe bw'aweereza ekkanisa erinnya lya mukama lyebazibwe naye nga ku katyabaga kennyini ke tulabye nti abantu ba bulijjo balagajjavu abantu balagajjavu n'obusiru basiru kyokka nga tuli mu ssaawa ezisembayo ez'ekiseera ekyekisa kitalo nnyo katweyongereyo bwe tweyongerayo mukama ayogera ki mu review tugenda kusoma kitabo kino review muzingo ogwa review and herald eyawandiikibwa nga June 8 1886 wagamba wano walanga ekitala mukama kye yayogerako ekigenda okujja era ng'ayita abantu ba katonda okubeera nga tuzuukuka n'okutubuulira kiki kisembayo eri ekkanisa mulimu ky'ogusembayo eri ekkanisa review and herald eya June 8 1886 agamba nti abantu ba katonda ab'amazima abalina omwoyo ogw'omulimu gwa mukama era n'obulokozi bw'emyoyo ku mutima ebbanga lyonna bajja kulaba ng'ekibi mu bubi bwakyo bwennyini ebbanga lyonna bajja kubeera ku ludda lw'abeesigwa era abakolagana obutereevu mu ngeri etegeerekeka n'ebibi ebizza amangu emabega abantu ba katonda naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa mulimu ki naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa n'olwekyo tugenda kulaba omulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa mu kiseera eky'okuteekako akabonero ku mitwalo 14,400 mu kiseera eky'okuteekako akabonero ku mitwalo 14,400 omulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa abaagalwa gukwata ku kuteekako akabonero ku mitwalo 14,400 mu kiyiga keeyo n'olwekyo kubanga agambye naddala mu mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa mu kiseera eky'okuteekako akabonero ku mitwalo 14,400 ab'okuyimirira nga tebaliiko bbala mu maaso ng'entebe ya katonda olwo nno lwe bajja okusinga ennyo okuwulira ennyo bibi okuwulira ennyo nga bakwatibwako ebikyamu by'abo abeeyatulako okubeera abantu ba katonda tuwulirize wanawaddako agamba nti kino kiragibwa okuyita mu kifaananyi ekya nnabbi kino kiragibwa okuyita mu kifaananyi ekya nnabbi eky'omulimu ogusembayo ekifaananyi kya nnabbi kyali mu kwogerako wano kya mulimu ogusembayo kino kiragibwa okuyita mu kifaananyi kya nnabbi eky'omulimu ogusembayo tumanyi bulungi nti ffe tuli mu kiseera ekisembayo n'olwekyo omulimu ogusembayo wano mwoyo atuyigiriza ti nnabbi yagukuba ekifaananyi ki eky'omulimu ogusembayo mu kifaananyi eky'abasajja nga buli omu akutte ekyokulwanyisa mu mukono gwe omusajja omu mu bo yali ayambadde bafuta ng'alina akakompe ka bwino akakompe ak'omuwandiisi mu kiwato kye mukama n'amugamba nti genda oyite wakati mu kibuga wakati mu Yerusaalemi oteeke akabonero ku byenyi by'abo abassa ebikkowe era abakaabirira eby'omuzizo ebikolebwa wakati mu kyo omwagalwa wano mukama atuyigiriza nti omulimu ogusembayo nnabbi yagukuba ekifaananyi yalaga ekifaananyi mu basajja bano 6 obwedda be tuli mu kusomako mu Ezeekyeri essuula ey'omwenda wano n'olwekyo tusobola kuddamu kugamba nti bino byayita dda oba nti byali byogera ku biseera by'abatume kubanga agambye nti kino kyali kifaananyi nnabbi kye yasiiga ekiraga omulimu nga bugenda okubeera mulimu ki omulimu ogusembayo
n'olwekyo tetwagala bino byogera ku kkanisa esembayo eya Laodikiya eya Seventh Day Adventist. Tulabye nti omulimu ogusembayo ku lwayo kwe kuteekebwa akabonero ku mitwalo 14,400. Kitalo nnyo nti ekyokuyiga kino kimu ku bitateekebwako ssira era ebitatera kuyigibwa, kyokka Mukama atugambye nti gwe mulimu ogusembayo ku lwayo. Bwe bagamba nti omulimu gwo ogusembayo kukola kintu bwe kiti ate n'okola ekirala, oba ovudde ku kyakutumibwa. N'olwekyo Mukama atuyambe tuzuukuke ng'ekiseera tekinnaba kuyita nnyo, kubanga Mukama aleese okuyita gye tuli. Tuve mu tulo twogeddwako mu bigambo bye tusomyeyo okusoma, ebigambo ebitulaze nti twebase, nga n'abakulembeze bennyini nabo beebase. Tuzuukuke mu kiseera kino tutegeere nti omulimu ogusembayo gulagibwa mu Ezeekyeri essula ey'omwenda kye kigenda okubaawo. Wajja kubeerawo okuteeka akabonero, ate wabeewo n'okuggyawo abo abatalina kabonero nga tewali kusaasira kwonna, ng'ekiwonya kimu kyokka, kussa bikkowe n'okukaabirira eby'omuzizo ebikolebwa wakati mu kkanisa. Mukama yeebazibwe, kubanga awo tutegeddewo kuteekako akabonero ku mitwalo 14,400 gwe mulimu ogusembayo ku lw'ekkanisa. N'olwekyo bwe tugamba nti tuyiga ku mitwalo 14,400 tuba tuli ku mulamwa gwennyini, tuba tuli mu kuyiga amazima gennyini agasembayo, amazima gennyini ag'ekiseera. Ekirala kyonna ekyawukana ku ebyo nga tekibuulira obubaka nga tebubuulira ku bikkula mulimu gusembayo ku lw'ekkanisa, nangeri ki gye tugenda okuwonawo, nangeri ki Mukama gy'ateeseteese otulokolamu, ago si mazima ga kiseera ag'omulembe gwaffe. Katweyongereyo. Bwe tusoma mu Peetero ekisooka 4:17 agamba atya? Peetero ekisooka essula 4 olunya olw'17 wagamba bwe wati. Olw'17 lugamba nti kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Ennyumba ya Katonda tujja giraba. Kale obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda? Omusango obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda? N'olwekyo bwe guba gusoose gye tuli, kitegeeza si gye gusembera. Omuntu bw'agamba nti gusoose, kitegeeza bwe guva awo gulina gye gugenda. N'olwekyo Omuganda ye ne mwannyinaze, omusango gusooka eri kkanisa ya Katonda, eri nnyumba ya Katonda. Katukozesa ekigambo nga Bayibuli bwe kikozesezza. Omusango gusooka eri nnyumba ya Katonda, oluvannyuma gugende eri abo abatagondera njiri. Y'ensonga lwaki Mukama avuddeyo atulabule, ekigenda okutuwonya kussa bikkowe nga kwe kwenenya eby'omuzizo bye tukola, ate ne tubikaabirira ne tubiwulira eri abalala nabo okubalabula. Bwe bubonero bwokka eri abantu ba Katonda leero okusobola okuwonawo mu kulongoosebwa kugenda okujja eri ekkanisa. Omusango gusooka mu nnyumba ya Katonda. Ennyumba kye ki? Ennyumba ya Katonda gy'ayogerako kye ki? Tujja kusoma Timoseewo ekisooka, tujja kusoma mu Timoseewo ekisooka tulabe ennyumba ya Katonda Bayibuli ennyonnyola nti kye ki. Kuba waliwo omuntu ogamba nti awo tewoogera ku kkanisa, naye bwe tusoma mu Timoseewo ekisooka, Timoseewo ono ekisooka essula 3 olunya olw'15 watugamba bwe wati. Olw'15 Mukama agamba era Timoseewo ekisooka 3 olw'15 agamba atya? Timoseewo kyakubiri, nsonyiwa katono. Timoseewo ekyokubiri, tugenda kusoma Timoseewo ekyokubiri essula 3 Timoseewo alina kubeera Timoseewo ekisooka essula 3 nga bwe tulabye awo. Timoseewo essula 3 olunya olw'15 ekisooka agamba naye bwe ndwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda. Kye kigambo kyennyini kye twalabye eri. Naye bwe ndwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda. Ye kkanisa ya Katonda omulamu.
Nolwekyo ennyumba ya Katonda Bayibuli etugamba ye kkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. Empagi n'omusingi eby'amazima ye kkanisa. Nolwekyo ennyumba ya Katonda okusinziira ku kyawandiikibwa kino kiri ekyawandiikibwa mu Peetero ekisooka 4:17 kyatugambye nti omusango gutandikira mu nnyumba ya Katonda, house of God. Nolwekyo wano watunnyonnyodde nti house of God which is the church of the living God. Nolwekyo ennyumba ya Katonda ye kkanisa ya Katonda. Nolwekyo bw'agamba nti omusango gutandikira mu nnyumba ya Katonda, tewali kubuusabuusa. Omusango gutandikira mu kkanisa ya Katonda, empagi ey'amazima ku nsi. Empagi ey'amazima gye tumanyi obulungi ng'amazima ga Mukama gasangibwa mu kkanisa ye. Y'ensonga lwaki rero tuli mu kuyiga amazima nga tusinziira mu kkanisa ya Katonda. Era Peetero atugambye nti omusango gutandikira mu nnyumba ya Katonda, so si bweru. Bwe gunaamala okuva mu ffe gulyoke gugende eri abo abataagondera njiri ya Katonda. Muganda ne mwannyinaze, twolekera okumaliriza ekitundu kino ekisooka eky'ekyokuyiga kyaffe kino. Abamu bagamba nti tugenda kusembyayo ebigambo bino mu kitundu kyaffe kino ekisooka. Abamu mwana wattu bagamba nti ebigambo bino byaliwo dda, byatuukirira dda, naye katwetegereze amazima nga bwe gali ddala ddala. Ebigambo bino byatuukirira. Bwe tusoma mu testimony ey'okutaano peegi 211 wagenda kutuyambako okutegeera. Tujja kusoma paragulaafu esooka ate tusome n'eyookubiri. Olwo nno bwe tunaafundiikirira ekitundu kyaffe kino ekisooka, tulinde ekyokuyiga kino mu kitundu ekyokubiri nga kyongera okuwa obujulizi obukakasa nti mu butuufu omusango guno gugenda kujja mu kkanisa eno eya Seventh Day Adventist. Tusoma wano mu testimony ey'okutaano peegi 211. Mukama agamba nti ekika ky'abo abatawulira kunyolwa olw'okunafuwa olw'okuddirira kw'eby'omwoyo byabwe era nga tebakungubaga olw'ebibi by'abalala, bajja kulekebwa nga tebateekeddwako kabonero ka Katonda katukiddemu. Ekika ky'abo abatawulira kunyolwa olw'okuddirira kw'eby'omwoyo byabwe era nga tebakungubaga olw'ebibi by'abalala, bajja kulekebwa nga tebateekeddwako kabonero ka Katonda. Mukama alagira ababaka be, abasajja abakutte ebitala ebissi mu mikono gyabwe, ng'abagamba nti mumuveeko mumugoberere ennyuma we, muyite wakati mu kibuga mufumite. Eriiso lyammwe terisaasira, terikwatirwa kisa. Muttire ddala omukadde n'omuto, abazaana n'abaana abato n'abakazi, naye temusemberera muntu yenna aliko akabonero, era mutandikire ku watukuvu wange. Awo ne batandikira ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba. Oli mukadde? Obukadde wano kyogera ku bakulembeze. Baatandikira ku bakulembeze abaasangibwa mu maaso g'ekkanisa, abaasangibwa nga be bakulembera. Okulongoosebwa kutandikira ku mutwe ne kugenda nga kukka wansi. Y'ensonga lwaki Bayibuli wano egamba nti ne batandikira ku bakadde abaali mu maaso g'ennyumba, era ekiragiro kyabagamba nti mutandikire ku watukuvu wange. Baatandikira mu kkanisa ate ne batandikira ku mutwe waggulu, baatandikira ku bakulembeze. Bayibuli wano beeyise abakadde. Muganda wange ne mwannyinaze, Mukama atuyambe tuzuukuke mu kiseera kino. Oli mukulembeze, tegeera nti okulongoosebwa kunaba nkuzze mu kkanisa ate nga kunaatera, kubanga Mukama ekintu akireeta mu biro byakyo kunaatera. Tegeera nti okulongoosebwa nga kutuuse kugenda kusookera ku bakulembeze, naye ddala tukaabirira eby'omuzizo tubisize ebikkowe oba ffe tubikulembeddemu okubikuma mu omuliro n'okubitwala mu maaso n'okuwabya abantu ba Katonda olw'okubeera nga ffe bennyini twebase ate tetulina yadde amaanyi agazuukusa abo bannaffe abeebase. Oba ffe abamu ku abo abayigganya abaleese obubaka obw'okunenya, kuba Lawodikiya yaweebwa obubaka bunenya. Lawodikiya teweebwangako ku bubaka bugiwaana, kubanga twasomye edda mu kubikkulirwa ne tulaba, ne tusoma ne mu Ezeekeri ng'eyitibwa ennyumba enjeemu, abaana abajeemu. Naye Mukama n'agamba ng'obubaka bwogere, oba banaabuwulire oba tebaabuwulire.
bwebanga nnyumba njeemu ate nga ne mu kubikkulirwa twalabye nga Mukama annyonnyola ekyamazima nti Laodikiya bantu abagamba nti bagagga so nga baavu, bagongobavu, bazibe b'amaaso, balina bwereere, banaku abasaasirwa, naye ng'ate be bantu be, naye n'agamba nti ye gw'ayagala amunenyera amubuulirira. N'olwekyo Mukama ng'atubuulirira mu kiseera kino, tuwulire okubuulirira kwe. Njagala tweyongereyo tusome paragulaafu eyokubiri. Wali omwoyo w'obunnabbi yajjayo yanokolayo ekyawandiikibwa ekiri mu Ezeekeri ng'obudde bwe tukisoma kaakano, n'atuwa okunnyonnyola n'amakulu, kubanga ekirabo kino eky'omwoyo w'obunnabbi nga bwe twalaba mu byokuyiga ebyasooka kituyambako okutegeera mu bujjuvu amakulu g'ebyo bye tuba tutategedde bulungi mu byawandiikibwa. Yo tefuuka Bayibuli wabula etuyambako okutegeera Bayibuli mu bujjuvu na kiki kyetegeeza. N'olwekyo wano watuyambako okutegeera Ezeekeri 9 ddala kikyategeeza. Twasomyeko dda ng'alaga nti walaga Ezeekeri 9 alaga omulimu ogusembayo ogulina okubeera nga gukolebwa. Kaakano katusomeko ne wano tuwulire muganda ne mwannyinaze Mukama bw'ayongera ate okutangaaza ennyo wano, agamba ebigabo bye tusomye wali, agamba nti wano tulaba nti ekkanisa, agamba nti wano tulaba nti ekkanisa so si nsi. Tetusome Ezeekeri 9 ebigambo bino ebikootingiddwa wano ebinokoddwayo wano ne tutandika omusindiikiriza mu nsi ti Mukama ajja kujja oba asanjage mu nsi. Ebigambo bino bigamba nti wano tulaba nti ekkanisa, ekifo kya Mukama ekitukuvu oba yeekaalu ya Mukama, ye yasookera ddala okuwulira ku kaswanyu ak'ekiruyi kya Katonda. Wano tulaba nti ekkanisa, ekifo ekitukuvu oba yeekaalu ya Mukama, ye yasooka okuloza ku kaswanyu ak'ekiruyi kya Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze, tetusindiikiriza ebigambo bino mu nsi, bino byogera ku kkanisa ya Katonda. Kkanisa ya Katonda, ekkanisa ya Katonda bw'oba ogimanyi yeeyogerwako mu bigambo bya Ezeekeri essula ey'omwenda, tetusobola kuwakanya kujja nga tuwakanya Bayibuli n'omwoyo w'obunnabbi. Wano nno yeeyitibwa ekifo kya Mukama ekitukuvu. Ensonga lwaki agambye nti ne batandikira ku sanctuary, batandikira ku kkanisa ye ate ne batandikira waggulu. Ye yasooka, kyavaga nti ye yasooka okuloza ku kaswanyu ak'ekiruyi kya Katonda. Ayongereyo n'atugamba nti abakadde abo Katonda be yali yawa omusana omungi era abaalina okuyimirira ng'abalabirira eby'omwoyo by'abantu baalyamu olukwe obwesige bwabwe kyannaku. Nti abo abakadde, abantu abakulu oba abakulembeze Mukama be yali yawa omusana omungi era abaali bayimiriddewo ng'abalabirira eby'omwoyo by'abantu baalyamu olukwe obwesige bwabwe. Baali baatwala embeera egamba nti tetwetaaga kutunulira byamagero era n'okulabikako kw'amaanyi ga Katonda ng'edda bwe kwali oba mu nnaku ez'edda bwe kwali. Ebiseera byakyuka nti embeera gye baatwala tetwetaaga kulaba byamagero na kulabikako kw'amaanyi ga Katonda okububonero obulabwako nga mu nnaku ez'edda bwe kwali, nga bagamba nti ebiseera byakyuka. Kati Mukama agamba nti ebigambo bino byanyweza obutakkiriza bwabwe. Ne bagamba nti Mukama tajja kukola bulungi ate era tajja kukola bubi. Lowooza ku bigambo ebyo. Mukama agamba nti abakulembeze bagamba nti Mukama talikola bulungi so talikola bubi. Kati awo alikola ki? Muganda ye ne mwannyinaze, omuntu bw'atakola bulungi ate n'atakola na bubi, kati aba akoze kiki ekyo? N'olwekyo kino kirimu ekifaananyi Mukama ky'asiiga ky'abakulembeze bali mu kuzannyazannya ne Katonda, nti talikola bulungi so talikola bubi. Wa kisa nnyo, tayinza kukyalira bantu be mu musango. Bwe batyo bwe bagamba nti wa kisa nnyo, tayinza kukyalira bantu be mu musango. Ono Katonda y'ayogera so si nze, nti bino bigamba abakulembeze mu kkanisa ye bye boogera. Bwe kityo emirembe n'obutebenkevu, bwe kityo emirembe n'obutebenkevu ly'eddoboozi eriwulirwa okuva mu bantu abataliddamu nate kusitula ddoboozi lyabwe ng'ekkondeere okulaga abantu ba Katonda okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Agamba nti embwa zino
omwagala Mukama y'ayogera, embwa zino zikasiru ezitasobola kuboggola beebo ab'okusookera ddala okuwulira ekiruyi kya Katonda omunyiivu. Abasajja, abazaana n'abaana abato bonna baakuzikiririra wamu. N'olwekyo muganda we ne mwannyinaze ebigambo bino bya ntiisa. Mukama agamba nti abakulembeze aziyise embwa si kuvuma naye olw'okuba nti embwa yeevunaanyizibwa okukuuma mukama waayo, embwa yeevunaanyizibwa okukuuma awaka. Bw'etayogera efuuka embwa kasiru etavaamu ddoboozi, si kuvuma naye Mukama agezaako olaga nti abakuumi bano abatasobola kuboggola, abatasobola kuvaayo kulaga bubi obuli mu bantu ba Katonda ng'eri bwe twasomye nti sleeping preachers preaching to sleeping people, ababuulizi abeebafu babuulira abantu abeebase. Eyo y'embeera gy'atulaga wano nti zifuuse abakulembeze bafulabikidde mu kifaananyi ky'embwa zikasiru ezitasobola kuboggola. Naye agamba nti abo nno abakoze ekyo be b'okusookera ddala okuwulira ku bukiruyi ky'obukatonda omunyiivu. N'atugamba nti abasajja, abazaana, abaana abato bonna baakuzikiririra wamu. Bino tuzze tubisoma mu Ezeekeri 9. Omwoyo w'obunnabbi abikkaatiriza wano nti kuno kugenda kubeera kuzikirira kwennyini okugenda okujja kutuuke ku bantu abo abatasobola kuvaayo kulabula bantu ba Katonda. Wano tulabye nga Mukama atukakasa nti Ezeekeri essula ey'omwenda teyogera ku mulala yenna wabula eyogera ku kkanisa ya Katonda, ekifo ekitukuvu, ate abakulembeze be bagenda okusookera ddala okulooza ku kiruyi ekyo, kubanga be batutte embeera egamba nti Mukama talikola bulungi so talikola bubi. Wakisa nnyo, tayinza kuleetera musango bantu be. Bwe batyo nti emirembe n'obutebenkevu lye ddoboozi eriwulirwa okuva mu abo abataliddamu nate kusitula ddoboozi lyabwe ng'ekkondeere okulaga abantu ba Katonda okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Naye abaagalwa, twebuuza ekibuuzo, lwaki agamba nti okuva mu bantu abataliddamu nate kusitula ddoboozi lyabwe? Baliba balazeewa okubeera nga tebasobola kuddamu kusitula ddoboozi kulaga bantu ba Katonda kusobya kwabwe na bibi byabwe? Baliba balazeewa muganda ne mwannyinaze? Ekibuuzo ekyo kyebuuze. Naye tumaze okuyiga wansi ng'atugamba nti bonna bajja kuzikiririra wamu. Azikiridde tayinza kusitula ddoboozi, afudde abatakyasitula ddoboozi. Kuno okuzikirira okugenda okujja eri abo abatafuddeyo kuzuukuka mu kiseera kino, mu ssaawa ezisembayo ez'ekiseera eky'ekisa ekigenda okubatuukako, gwe butaddamu nate kulabikako nga basitula eddoboozi lyabwe okulaga abantu ba Katonda okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Muganda ne mwannyinaze, tugenda kukoma wano mu kitundu kyaffe kino ekisoose mu kyokuyiga kyaffe kino ekikwata ku kulongoosebwa kw'ekkanisa. Nzikiriza nti olina ky'ofunyeemu. Tukwegayirira era nga tukusaba osubscribinge, olayikinge, ate era ogabane oba osharinge linki ez'ebyokuyiga bino oba ez'omukutu guno. Bangi tusobole okuyiga amazima gano Mukama g'asiimye okutuyigiriza mu lulimi lwaffe lyetutegeerera ddala lwennyini. Mukama abawe omukisa abaagalwa, era katusinkane nate mu kitundu ekinaddako ekyokubiri nga tumalirizaayo ekyokuyiga kyaffe kino ekikwata ku kulongoosebwa kw'ekkanisa nangeri kijja kugenda okukolebwamu. Tetuddamu okulimbibwa. Ezeekeri 9 ayogera mu kiseera ekyayita. Tujja kuba tukontanye ne Bayibuli ate nga tukontanye n'omwoyo w'obunnabbi. Saa Mukama atuweere wamu omukisa. Katuweeyo okusaba nga tumaliriza ekyokuyiga kyaffe kino. Katonda waffe omwagalwa, tukwebaza kuba obadde naffe otuyigiriza ebigambo ebikulu. Omuddu wo omusaana wo oyo awuliriza era agoberera ebigambo bino, omwoyo omutukuvu amulaga amazima amuluŋŋamye. Bw'omuwa okulumirizibwa agoberera eddoboozi lyo, kawalimu okubawo kakanyaza emitima gyaffe ng'oyogedde gye tuli. Oyongere okutuyigiriza bulijjo, oyite n'abalala bangi okutwegattako okutegeera amazima gano, omulimu gwe gusobola okukolebwa. Tukwegayiridde okuyita mu kuluŋŋamizibwa omwoyo w'omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Muganda ne mwannyinaze, saa Mukama tusinkanye nate, tuweerabire ku subscribinga ku mukutu n'okugabanako n'abalala ebigambo bino eby'ekiseera. Mukama abawe omukisa.